biinaako buyinza. Okay. Okuva bava mu industry n'ogenda mu kalulu okomyewo ngeri etya? Industry terina nnyo makulu era. Wangi? Ate lwaki? Terina nnyo makulu. Tewalekawo bayimbi? Tewalekawo bayimbi babadde bagitambuza? Kyentegeeza nti okay, nabalekawo era ababaddewo babadde bakola kye balina okukola naye abatabadde gye mbadde saagala kubawa nnyo makulu kubanga sibadde simanyi bigenda maaso. Mikwano gy'omu bayimbi be baliwa? Abambeereddewo njagala kwebaza King Sahar, omusajja gwe bayita Mansour Semanda, ssebo weebale nnyo okumentaring okutwala this direction. Njagala kwebaza Kabako, njagala kwebaza Palaso, njagala kwebaza Faith Ebusi. Ojjako okumpa oluyimba ono ga yalinnya emmotoka mpaka emawugula era nasanyusako abantu b'emawugula era abantu b'Essemba bule bamwagala era bamwe munyumirizaamu nnyo. Kyovola ku naiti nawe akwerekeddeko nnyo ng'ate takakiddwa wabula kikoze mu mutima omulungi. Nze ndowooza kuno kwe kwagala kwe twalina okuba nga tulaga ng'abayimbi to each other before even the state captured us to make us their slaves. Honorable, awo wagendera mu kalulu n'okomawo bingi ebibadde bitambula nnyo. Mikwano gyo abamu bakuteekinze step endala nga mukwano gwo Daddy Andre tusaba omuyozeeyoze kubanga yamala n'afuna ekkuba ettuufu. Ekyo sijja kyogerako. Ate lwaki? Ekyo sijja kyogerako, twogere ku kiri. Lwakuba anti wava mu kalulu n'azina nga bakukubya akalulu bannaye Andre yazina. Abantu abalaba ebyagenda mu kalulu bannamawulire mwenna abaali Essemba bule neebaza Katonda nti mwaliyo era abe nalabako abessa mwalaba ekyagenda mu maaso era mumanyi abantu b'Essemba bule gwe baalonda amazima namwe bamanyi. Nsaba Katonda abasobozese musobole okugamba abalala muleke kulimbika abantu n'obulimba ate oba oliawo obuyinza okubamenyamu emitima kubanga olwedde akalulu kaabwe kabbibwa ate namwe bannamawulire mweyongereko balimbika nedda. Nsaba tubagambe ekituufu ekiriwo tugumire ku ekyo. Nali manyi gwe ne Daddy Andre mukyali baami Mbadde sikimanyiiko. yakoze emikolo ebusi ya munna yayanjudde bamwanjudde. Abantu ne beebuuza Nina Rose nga talabiseeko ku bayimbi babadde balowooza osobola omuyimbirako. Waliwo ensonga enkulu. Oba tebaakuyita? Waliwo ensonga enkulu ezisinga ebyo byombuuza ssebo. Kwe kwali okukiikira abantu b'Essemba bule. Era kyennakola kyemmanyi kyenkoze obulungi. Nkubuuza ku muyimbi munno. Abantu tebagambe Nina Rose awalana bubi tagaana kwogera ku muyimbi munne. Saagala kuwa makulu bitalina makulu. Kagambo kikaleka omugamba nga tusiibula. Siina bigambo bye nnyinza kugamba muntu yenna wabula kugamba oba nakwebaza bakyali bange abazze okunsapotinga tonight ku video premier yange ey'omugongo ne Faith Ebusi. Mwebale nnyo ba bloggers mwenna abatanize out media houses Sean Styles Flower camera calling nnyo Cookie promotions everybody abantu bekalebe mwenna abakoseddwa business zammwe zonna ezafudde. Katonda atuyambe era atugumye asoboseze okubanga tulaba olunaku olupya nga lusingako nga bwe lwabadde. Tusaba kubategeeza tuyimiridde nammwe tunyolwa nga bwe munyolwa era nga tuyimiridde nammwe mu buli mbeera yonna. Honorable nga tumaliriza olunaku olw'eggulo watrendize nnyo ku internet walakiddwako ku gavana nga oli mu kudigidamuuko mu comment section naddala kubamu ku balonzi bo ne bagamba omubaka yatuviirako ddala kati yazzemu ndongo kudigida. Njagala obagumye obategeeze nti oli wamu nabo. Mube bagumu eyo yabadde invite kuva ku muyimbi munnange ate nga si wa mu ggwanga muno from Kigali Bruce Melody ya invite nze nzijje nkiikirire bayimbi bannange nga premiering oluyimba lwe kubanga eyamukwatira video Sasha Vibes Charlie One. So nabadde nyina okubeerawo mu buli mbeera mutusonyiwe ebyo mwalabye ebitabasanyusizza naye nga tetunava ku mulamwa tukyali kye tuli n'ekyo kye mumanyi era nga tukyali wamu n'abantu mu buli mbeera yonna. Awo wennyini twakulabyeko ng'onyiiza oluvannyuma lwa DJ mu kifo we wabadde okubanga akuba akayimba akagamba ensonga Yoweri nga feesi ekyuse kuba ka video katambudde nnyo.
saagala kukyogerako ekyo kubeera tekirina makulu eriri bbaala lwaki oba oleeta politics basuubira emyuzika omulungi era basuubireyo katonda nga tusoboseza embeera ngaetebenkanye kuba nze ng'omubaka sinnatereera nga pulezidenti wange akyaliira ku nsiko ng'abantu bangi bakyasibiddwa nga bingi ebitannatereera saagala kusuubiza bingi naye tusaba Mungu akkirize atereeze embeera mbasuubizayo ekivuluguno omwaka tusooka wa Fefe Busi no tusooka wa Karoka Sita tugende wa Fefe Busi tuyingire Wanina Rose naawe n'abazeewo tumwagalize ekisinga mu kifudde kyaba Obina family which is okay oyikinako buzibu ki Baby,
Ibu Juna,